bwa yatandika muzeyi kizinga kuga nti nno kanga nti yasaanuuka njoka nti enjoka zinumirira n'abeerawo ekiro ekyo olunuma mu biki namuwawa ku ddagala ngera saawa nnyanga amaze okufa teyalwala nti oba yali mulwadde oba kyali ki ekitegeeza ye obudde obwo yali mu kyalo gye yasangibwa mu kyalo kuba mu wiiki eyo kuba lwali lwa kati alodde lwa mukaaga gwokubiri ng'agenda kujja kulikodinga alubamu kati ekyo eyo program bwe yali agenda kujja alina alubamu gyagenda okukola kulikodinga alubamu gyagenda okukola bwe yafiira nzuno omuyimbi wammwe awulira nze mwena mube ku mwanjo era mbatuukiridde situmye nina obubaka bwammwe ate nga bwanuma dda kati mbatuukiridde nzimba abakyala bokka abeeyisa obukyamu mu ddya n'omulaba mulungi yenna ng'empisa pulasitiiki bw'asekamu ati n'olaba ekkula bw'anyiiga ate n'olaba engo bw'ayogera piyano yennyini bw'aboggoola nti raddu yeegwa bangi nnyo abasangwa mu nsi ab'engeri eyo mwana watwe mu bakazi 100 bweddu osangako 5 bokka abasigadde ng'emyoyo gyabwe gye balinga engo bwera bwembwa ku baana be baatazaala wabeera musanze mu ddya n'asojja oyo n'olaba ensi mukalire mbakoko n'enkoba nyabamputa Suna Steven we baba tebakuyise nze Suna Steven okay Suna Steven Salongo nawe oli Salongo era ni Salongo bwese webale kukyusa Nyamagongo ekitegeeza mmwe ewammwe ekyabalongo kiri mu family sikikake tetukikaka tetukikaka kiri automatic gyebali tebazaalira mwami Muwaya Godfrey omuyimbi soko yongerezaako yali muyimbi kadongo kamu yali kombi n'ebibiina Pikingi Talanta Africa yali nnyo ne mwami Wile Mukaabya yesebo so yafa mu 97 alowooza eryo lyerinnya erisobola wogamba Muwaya Godfrey abamu bamuyita bamanyinga Kayanda yerinnya eriyinza okubeera asinga bamanyinga Kayanda omwaka ki yafa nga 22 ogwokusatu 1997 afiirawa afiira waka we kyalo waffe bayitawo Silobera gombola ye mu Lukagwe Muteteme gombola ye Kalangalo district ya Mityana Kayanda nga nkoye walero Katonda wingoko oba mugole yalazeewa mugole ntoliyo Kayanda ng'oluddeyo nduddeyo munange mbadde nnima ekinkomezaawo ija kigambo ky'omwana wange wangambye mulwadde omwana ali ate obulwadde ajja kutere amuwadde akadagala ke nakuwadde nakugamba akadala ke waffe tekakuba miisi mwe mwakola ensobi gwe nabaawo nakugamba abaana ewaffe tubazaalira ku namba omwana bwetutuuka manya namba ya mukaaga nga tutuusa amalinnya omwana asooka Misaago omwana alira Miwuulo okumi ye Macumi okumi n'omu Misaago omwana wange Misaago oyo ate Kayanda kati omwana ogenda mudunye Misaago omwana nnakiyimba kati nini mwana maya tunamugamba tutya wagenda okuzaala twamala kujimira amala kumugamba tujja kusala magezi yaffe so kati awo Mukabe yatuukira kati Mukaabya n'agira ayombya abagenze kwerosi abaleese lwaki babayitanga baalasi bwe kyali ebiseera ebyo kyali alasi agenze abaleese atuuse ayonjudde ensonga kati Kayanda bamuyita bwe bamuyita bamubuuza ebintu bino kiki tunnyonnyole wagamba nti batuuka awo bamubuuza tunnyonnyole simbimanyi kati yagamba mumaamu ebyokunsiba simbimanyi omuli okunsiba sibimanyi namutali kunsiba mbimanyi kati nawe obadde otya mukama wange omuntu atayomba atalina kantu ani oyo yekiwaya byetwateesa mbikola byonna nkeera ku makya ningende mugga iyo obwenvaayo nengenda mu nku iyo obwenvaayo nengenda nsaawa wano omugole wonkera muyamba nemunkolerako emirimu yonna mugusalira n'okuyunja nawe duukayo olyoka oyombe data kati oyo ye Muwaya Godfrey Muwaya mwaka gwatutwalako abantu bangi era juzi nabadde nkola programu nembalaga nti oyo basudde gwe yayimbako mu luyimba abayimbi
we yali abakubiriza nti twandifunye ffenna wetuziikibwa nga n'oyo afiiridde eri eivukula nga bamujja ne bakola ki ne bamuleta ku kifo ekyo kisobole okubeera nga kyongezesa abalambuzi n'aliva e Kenya okubeera nga ekifo ekyo balaba nti bano baali bateeketeeke. Yayimba atya awantu awo? Yagamba wano muwayo ekirolo Mutema tuddira mu wiikisi 2 twavaayo twekuba sole ekuba ate twaziika sebe byali bya twali mu Easter mibabukinga agenze ejindi tebagenda okudda nze yali redde ya twamala n'omuziika kuba twamuziika ku matabi nga Sunday dakaba ya Easter kati abo eyo baba busy. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. Omulungi andaba nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nga bweri enkola yange nti buli olukya mbeera nkutuusaako ebipya ebikwata ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamo. Kale gwe atasubscribinga nga kugamba nti subscribinga omale oteekeko epeesa erya notification ti in case wemba ntaddeyo programu empya obeera osobola ogifuna in real time. Okugendayo bweti nga bakuweereza notification ti waliwo ekipya kye bataddeyo. Osobola okungoberera ku TikTok ne ku Facebook. Yonna nkozesa Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Yeetaaga ennyimba eza Kadongo Kamo onsanga wano ekasubi ku basooka kwa Villa stage wenkolera emirimu gyange. Westra nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kati gwe alina tape nga wandyagadde tubeere nga tukugirako music naawe osobola okubeera nga ontuukirira. Yeetaaga ebivulumaziika naawe osobola okuba nga ontuukirira. Ne tuba nga tusobola okukaanya ku muwendo bangi bajja nti ate sente nga mpitirivu eno batuteerako 2. Sooka onoonyeeza ez'ebibiri woba ozimazeeyo jangu nkuwe ku miwendo gyange. Kale ndi wano ne mukwano gwange wuuno nate musisinkanye teepu eyo kyagijjukira Kayanda. Yes sir. Yes sir, njijjukira Kayanda olina kyogimanyiko? Zalingayo waka mzee akyaliwo nga kyayimba. Twongezeeko ku ddoboozi. Zalingayo waka mzee akyayimba. Okay. Naye lwakubaza byagenda biggwawo mpolampola. Kati memories zonna mwasalawo musanyewo. No, ennyumba ya mzee yajja. Ennyumba ya mzee yajja. Yajja. Mzee yamaze okufa ndoza ali 2 gumu. Twayo ennyumba yaffe yajja omuliro. So ebintu bingi byayonooneka. Okay. Waliwo ate South Africa muyiga emikwano naye no njijjukira eyo kijjukira ate eno sigimanyi ne Kayanda ekitundu ekyokubiri kubanga wamaaliriza Kayanda ng'eri azaddeyo omwana ate Kayanda yagenda ku alasi n'awawaabira Mukaabya nga ayagala omukyala we ayagala n'omwana kubanga twagenda otuuka mu kitundu ekyo ekyokubiri nga Kayanda alinamu abaana ameka? 2. Kubanga wali mu kumala ekizadde ku mwana asooka yagenda okubeera nga avaayo omukyala nga afunye olubuto olwokubiri kati nga awawaabira Mukaabya nti omukazi wange mulinamu n'abaana aba 2 ye tamulinaamu mwana. Kale nsaba obuuzeeko ku abatulaba abalaba bagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst tubalamusizzaako yonna gye muli mwebale nnyo tugoberera. Yes sir.
ebyo byonna bayinza okuba babitegedde naye gwe bakutegedde amanya bampita Suna Steven bwe baba tebakuyise nze Suna Steven Suna Steven Salongo nawe oli Salongo era ndi Salongo bwese webale kukyusa Nyamagomba ekitegeeza mmwe ewammwe ekyabalongo kiri mu family sikikake tetukikaka tetukikaka gyebali tebazaalira we mubazaalira kubanga ne muzeyi taata yali ani yali Salongo olongo banzirako gwakubiri bakuddako gwakubiri oba oliawo ye ali wano akulaba nze nkumanyi naye ali wano akulaba ye nga takumanyi nga tamanyi neyanjudde anti weyanjudde kati wogamba nti ye taata ye bamutegedde taata wange yali mwami Muwaya Godfrey yeso omuyimbi yeso soko yongerezaako okwanjulira yali muyimbi kadongo kamu yali kombina ebibiina Pikingi Talanta Africa yali nnyo ne mwami Wile Mukabya yeso so yafa mu 97 yeso alowooza eryo lyerinnya erisobola wogamba Muwaya Godfrey abamu bamuyita bamanyi nga Kayanda yes yerinnya liyinza okubeera bamanyi nga Kayanda yeso juzi nakuba eggulire nga ndaga nti giweze emyaka 29 bukyanga Kayanda afa njawera nga 22 guno ogwokusatu yafa mwaka ki yafa nga 22 ogwokusatu 1997 afiira waka waffe bayitawo Silobera gombola ye mu Lukagwe Muteteme gombola ye Kalangalo district y'e Mityana mu programu gye twakolako emabega waliwo abaali bambuuza ku Kayanda by the way before okugenda awo njagala abantu bajjukize Kayanda kale akatundu konna aka Kayanda Kayanda mu luyimba yes Kayanda yayimba line eno mu luyimba lwa ekitundu ekyasooka kuba yali mu kitundu ekyasooka kyokka mu nnyimba za Kayanda yes Kayanda nga nkoye lwaleero Katonda wingoko oba mugole yalazeewa mugole ntoliiyo Kayanda ng'oluddeyo nduddeyo munange mbadde nnima ekinkomezaawo ekyo kigambo ky'omwana wange wangambye mulwadde omwana ali ate obulwadde ajja kutere amuwadde akadagala ke nakuwadde nakugamba akadala ke waffe tekakuba miisi mwe mwakola ensobi gwe nabaawo nakugamba abaana ewaffe tubazaalira ku namba omwana bwetutuuka manya namba ya 6 nga tutuusa amalinnya omwana asooka Misaago omwana alira Miwuulo 10 ye Machumi 11 Misaago omwana wange Misaago oyo ate Kayanda kati omwana ogenda mudunye Misaago omwana nakiyimba kati nini mwana amanya tunamugamba tutya wagenda okuzaala twamala kujimira amala kumugamba tujja kusala magezi yaffe so kati abo Mukabe yatuukira kati Mukabya nagira ayombya abagenze kwerosi abaleese kati babayitanga balasi bwe kyali ebiseera ebyo yes kyali alasi agenze abaleese atuuse ayonjudde ensonga kati Kayanda bamuyita yes bamuyita bambuuza ebintu bino kiki tunnyonnyole wagamba nti batuuka awo bamubuuza tunnyonnyole simbimanyi kati yagamba mbumamu ebyokunsiba simbimanyi omuli okunsiba sibimanyi nemutali kunsiba mbimanyi kati nawe obadde otya mukama wange omuntu atayomba atalina kantu aniyo yakwejjeekowaya byetwateesa mbikola byonna nkeera ku makya ningende mugga iyo obwenvaayo nengenda mu nku iyo obwenvaayo nengenda nsaawa wano omugole wonkera muyamba nemunkolerako emirimu yonna mugusalira n'okuyunja nawe duukayo olyoka oyombe data kati oyo ye Muwaya Godfrey Muwaya kale bantu bange ndowooza mututegedde bulungi yoyo Salongo Godfrey Muwaya gwe twogerako eyayimba Kayanda woba oli awo ng'oluyimba wali oluwuliddeko naye ng'obadde tolujjukira kati yoyo naye nga nkugamba programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade
atambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ayisa Wilson 1 Health Link Pharmacy kati Health Link Pharmacy wekoma yambuka ye New Sub C Fashion Easy agenda ku Kikaya College and Vocational School bali ali ebulenga badene boarding arts ne sciences ekirungi kyabwe nti omwana wa secondary ayinayo omukisa ogw'okugenda ku vocational n'abaako ne course y'omu mutwe gy'akola Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensago ku lw'Nakawuka Road genda obeere ng'osanyusa obulamu naawe munnange ng'osanyuka agali benjole ku Easter tulinayo Kakoza Lawrence oba jjajja Namuzinda Masekro tugenda kubeera naye ne Iga Richard Musaswangule tugenda kubeera bwe tutyo n'abalala abanatwegatako kale tugende tusanyuke awo wennyini we twalabidde omupiira juzi nga ttiimu endala efufugaza jine waayo afugaza ttiimu yo si yange munnange gyowagira mpagire kati ekyo kyogambye kiringa olaba bano abali mu mayumba g'obupangisa omusajja nga akajjadde ku mukyala fuluma mu nnyumba yange weeba iyo bambulako ebbaati nanti alemeddemu okufuluma kati eri tuwagira mpagire tusobola okubeera nga tukola ki tukyusa obudde bwonna ebintu ebiyinza okunkakatako bwe buzaale bwange buzaale bwange olulyo lwange olwo nsobola n'okutaama naye kati kubiri eby'abazungu bino eddiini olaba obuwangwa obwaffe twatuuka ne tubusuulawo ate tugoberera biri kale bali abasajja bajja ne batuteekamu ebintu ebirala kati bino bye byandibadde ebyaffe naye babizanyiddemu nnyo kati yafuuka bizinesi oyinza okwemaliriza nga n'okutwagazisa ebintu ebyo kiyinza okubeera ekizibu twabadde wano twalabye eggwanga lya Senegal siri ero yatwala ekikopo baadibaze ekikopo bakibajjeeko naye Senegal naye ensemanyi omuwagizi omuwanguzi Senegal yakalambidde teregenda kuzza ekikopo batuufu era kati nze ngamba musambe ngono omudaali gwange wenjogerera ekikopo obudde buno kikuumibwa magye gagonda aga Senegal Sadio Mane gwe baawa man of the tournament bamusabye naye engula agize yakyogedde lunye sigenda agizayo babadde baagala bagiwe Ibrahim Diaz naye gwe obukyamu mu nteekateeka eyo olaba bwavaawa ani yali omusobya ku Senegal Morocco abategesi refali naffe abawagizi federation yennyini yeso erinanya obuzibu rwandoza olaba omupiira gwa yali Cameroon bamumakirya penalty billing esamba ne Morocco eyo ne baweewa ne kigenda maaso tuka ku final mpira gusambiddwa bagaye penalty etaliyo bekandazi bavudde mu kisaawe kocha abagaye muveemu Mane n'akola ekyo kisaja kikulu n'abayita abasambira bakoma ne basamba omupiira penalty ne bagikuba ne bagikwata mpira ne gugenda maaso ne babateeba ate bamala obbateeba katono nnyo bamala obbateeba ekikopo ne bakigaba singa lefali bali bakusazaamu lefali omupiira yeeta gwongerayo n'okuva lefali yakkiriza omupiira ne bagwongerayo ne gusamba ne guggwa champion ye Senegal. Okay. Kati ndowooza amateeka ga Africa gongera okulaga nti Africa ffe ebyaffe bwebityo ebikola ki tusembanga webityo wetubitambuza kubanga baalaga akawayiro kali kawayiro 84 nga kalaga nti singa otambula n'ova ku kisaawe omupiira guyimirizibwa there and then tiimu eri gy'obadde osamba ne bagiwa obubonero 3 ne goolo 3 ono tebaakikola akawayiro ako tekaaliwo nekirala waliwo mwaka ki olwo tiimu yasamba ne era yali final mwaka ngwerabidde nti omupiira ogwo yennyini Morocco yeekandaga yes n'ava ku kisaawe yes n'akomawo n'akiwangula ye ng'akina ne bakimuggyeko ekigundi 1976 gwali mwaka gwa 1976 baali basamba Cameroon kati basooka bajjako ekiri bakizeeyo eri nakino bakiteeke Senegal ekizeeyo yabaddaani waliwo eyagize eyagambye nti nayo bagijjeko ekikopo ekyo ekya 1976 bakole ki bakijjako yali Guinea si kyawo no yali West Africa either Cameroon yali Cameroon kati basooka kwasiri bakibwe champion ebiseera ebyo nakino Senegal ekizeeyo kati yo Senegal
yagambye tegenda kubeera nga ekijjayo ekyongedde n'okubeera nga kireetera embeera eno okutabuka. Tulabye George Weah omusambi omufirika akyasinze okusamba omupiira kutuuka ku ddaala liri nti yaweebwa n'ekyomusambi w'omwaka mu nsi yonna naye avudde n'avumirira kaafu kirekawa kaafu kubanga nze ndowooza nti amateeka egabeera kiriya tugenda ogenda nga buli omu amanyi omusambi amanyi refari amanyi omupiira ne federation emanyi omupiira nti there and then kyali kiyimirizibwa naye akawayiro ako kakola katya kubanga bakugamba tiimu kasita yonna eva ku kisaawe nekola ki naye tiimu teyava ku kisaawe yonna Sadio Mane yasigala ku kisaawe Sadio Mane yesi musambi wa Senegal kubanga amateeka gakugamba singa tiimu yeekandaga neva ku kisaawe tiimu teyavaako yonna kwasigalako Sadio Mane bagenze mu kooti bapiirinze ku kooti ya FIFA kati katulabe ekinaavaayo eyo then era kyekimu nga woolaba omupiira guno nti tiimu weekuteeba tiimu neegenda mu cerebule yonna neegenda mu cerebule neegenda ali mu corner flag abamu bafuluma ekisaawe ne bagenda mu bawagizi ne bakola ki nti oli waddembe okukwata omupiira n'okola ki n'ogutwala mu senta n'otandika ki omupiira n'ogenda n'oteeba naye ki kye bakola nti kulina okusigalako omusambi omu asigala mu box asigala mu hafu y'abana mwene bano abalala Sadio Mane kye yakola nti bali bakola ki bafuluma ekisaawe yena asigala ku kisaawe naye abatusingako amateeka bajja pita kutakasita bagenze mu court of arbitration tulabe ekinaavaayo anti ebyafrika weebityo corporate batuwadde corporate kati katufune ssente kumbe ekisaawe kigenda kiggwa era emiti emito sisuubirayo upcoming artist agenda okuddamu okuyimuka mpozi nga mugagga obugagga nga bujeewa mpozi nga mugagga waliwo abayimbi bagamba bagagga batandika nga bagagga bw'anaaba nga mugagga kuba kati olina okuba nga oligestadi n'okuba kati ennyimba zatezi kuba kitegeeza bw'omala okuligestalinga kitegeeza ennyimba ozibako corporate kitegeeza ani anaazikuba nga tezinaba nazimanya bazisasulire kale ejjo wadisika azze olina olimba si lw'amaanyi nnyo okyavaayo kati alusasulire ssente waliwo obuzibu ne radio station oba TV kati abasajja upcoming ajja kuba nga yeesobola najjera ndowooza egenda yamba banene. Anyway, eyo tuveeyo omanyi ebiseera ebisinga abantu we bakutegeererawo we bamanyi nti okutegeerako okuvaawo ne era we kukoma okimanyi nti abantu bangi bamanyi Muzungu David amanyi ekintu kimu kadongo kamu kisoboka naye tuli versatile natandikawo nenkola current affairs mbwovudde mu kiri ekikyo biki gye tubadde naye nga okugamba takuteeka nga mukko yadde ekyo ekikumi ffena tuli wano naye tajete eriki eri ssente kati wobanga muganda wange anyway New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe ogambye muzeeyi yafanga 22 gw'okusatu 1997 mwaka gwatutwalako abantu bangi era juzi nabadde nkola programu nembalaga nti oyo basudde gwe yayimbako mu luyimba abayimbi we yali abakubiriza nti twandifunye ffenna wetuziikibwa nga n'oyo afiiridde eri eivukula nga bamujja ne bakola ki bamuleta ku kifo ekyo kisobole okubeera nga kyongezesa abalambuzi n'aliva e Kenya okubeera nga ekifo ekyo balaba nti bano baali bateeketeeke yayimba atya awantu awo yagamba wano omuwayo ekiro mutema tuddira mu wiikisi 2 twavaayo twekuba sole kuba ate twaziika sebe byali twali mu Easter mibabukinga agenze ejindi tebagenda okudda ze yali redde
twamala n'omuziika kuba twamuziika ku matabi nga Sunday dake ba Easter kati abo eyo season baba busy mbuuliraako mu bufunze endwala ya muzeeyi. Muzeeyi ozaalwala muzeeyi bwali budde bwa kuba kyenjukira nali muto. Yes. Kyenjukira muzeeyi jalina yatandika muzeeyi kizinga nti nokanga nti yasaanuuka njoka nti enjoka zinumirira n'abeerawo ekiro ekyo olunuma mu biki namuwawa ku ddagala ngera saawa nnyanga amaze okufa. Teyalwala nti oba yali mulwadde oba kyali ki. Ekitegeeza ye obudde obwo yali mu kyalo yasangibwa mu kyalo kuba mu wiiki eyo kuba lwali lwa kati alodde lwa mukaaga Lwokubiri ng'agenda kujja kulikodinga alubamu kati eyo program bwe yali ng'agenda kujja alina alubamu gy'agenda okukola ki okulikodinga alubamu gy'agenda okukola bwe yafiira. Ku mulundi guli watugamba nti abayimbi tebaziika lw'ensonga nti baali bize nga Basudde bwe yayimba abayimbi baali bize tebajja tebasobola okugamba tebajja nongambako abajja waliwo abajjayo sikira nga Mulindwa Gabdieri ngalo ku Kintu Fred Omuzirango Osoloka Eggwanga olwo n'abalala balinga banna Bunjo nti yajja oluvannyuma olwo balinga banna bataano bajja naye abalala tebajja n'omukulu w'ekibiina agala agendayo naye nga teyajja ge mazima endowooza yafunayo byamukwatira naye era ogenda n'okubagiza. Anyway bantu bange no gwendina Yesuuna Stephen ye Ssaalongo Suuna Stephen ye mutabanyi ow'omugenzi Ssaalongo Godfrey Muwaya ye yakuyimbiranga akayanda mu luyimba lwa Kayanda. Kale gwe nkyaziza olunaku olwaleero gwe tuli mu kubeera nga tuwayawayaamu. Sebo waŋŋamba okuntuusa ewaka tuukayo ddi? Onoofunye obudde gwe ofuna obudde mbaayo mbeeramu muno ndi Nansana awo naye ng'ewaka mbeerayo mbeerayo obudde bwewaavu. Okay, ontegeezeddwako nti oli mu nteekateeka ey'okubeera nga odda mu kyalo? Olwaleero njagala kugendayo. Yes. Nzimaliyo nga wiiki namba. Anyway, tujja kubeera nga twarranginga tulabe kye tusobola okubeera nga tukola tubeere nga tukwatagana at least tugendayo ffenna nga nsangirawo ne tugenda oba onsangayo. Tujja kubeera nga tulaba enkola ekinaabeera ekyangu tuukeko ewa Ssaalongo Godfrey Muwaya. Omwaka guno mbadde sinabatunkiza programu yange ey'okutambula wano ne wali naye oba oli awo wenaaba maaliriza ABCD ngenda kubeera nga nkola ki? Nno omulimu gwokola gw'amaanyi mwami muzungu. Gwe nakyewa naye gw'amaanyi kuba byokoze birabiddwa abantu bangi abazimbiddwa twakola kijja kiri kyali kya mwami ani twakola ky'abantu Geoffrey Mukungu twamusanga mu ttaka. Kintu kirungi nnyo bambi kirungi. Tekirina buzibu ffe ekigendererwa kyaffe kyali nti kiba kirungi w'oli n'olekawo omukululu. Bwe tukyala eyewammwe obuzibu bwensinza okusanga nti abalala ate mutulaba bubi mutulaba kubanga ffe otuza okutunkiza empalana eyewammwe. Ndi nawe nayagira ze ebiseera ebisinga okugenda ku kijja ky'omuntu oba okukyala mu famire y'omuntu bateeka okubeerawo arrangement gyenkola ne famire eyo era sigwawo bugwe in case wentuuka nga tewaliiwo muntu mba ndinakola kyate nga wataddemu mpitirivu. Kati ndina okutuuka ne tuba nga tuwuliziganya n'abafamire era sisobola kukola program nga abafamire tebaliiwo era buli kyenjogerako ndina okibuuza owa famire nti munaye ekyo kituufu oba era ebiseera ebisinga mutera okundaba nga tuli n'abantu abo ne mubuuza nti waliwo kino kyempulira kiri kitya naye ngenza okusanga nga abalala ate batufuna bulala.
nagira story nakyalako owa senior woman Irene Nakito gwali mwaka ogwo oguwedde naye nagenda nga ndaba gundi nebaza nti mulimu abaasiima naye ate ne mubeeramu abatasiima naddala abaana story gijjeeyo egira ki naye nga story gyagamba ojjayo ku internet twatula ne kojja waabwe era nga tukola interview mbuuza kojja waabwe ABCD nti munaye kino kiri kitya kojjawe nampa side ye naye mu kifo ekyokutuukirira kojja waabwe ne bamugamba nti oba kojja kino oba kino oba kiri mbu abamu tunoonya content y'ensonga lwaki mulaba nti oba olumu waliwo ebizibu ebiri mu kujjanga ne tutafaayo ate munaye tunoonya content naye ffe twajja nga ekisaa tuzze kubeera nga tuweereza anyway tugenda kugira tulina enteekateeka ey'okuddayo kwewa John Mabirizi abasajja abo muzeeyi muwaye yafiira ku myaka ng'emeka nze mwana zaali aweze emyaka 38 nga kwana nga bafiira myaka yafiira mu maanyi nga nze bwendi kubanga nange ekyo kyenkana gy'emyaka gyendi myaka 38 kwana awo anyway mukadde maama waali aligayaza Kiwenda awo kati ye mukyalira koti gwefuna budde anti kati nze olaba kyenjagala kwe kulaga abantu nti banaye abantu bano bakola ki bakyaliyo abantu baabano bakyaliyo abasinga bamanyi abantu abo bonna bakola ki bafa maama waali Ekiwenda awo okay luyimba ki olwa muzeeyi olulala nga tuwolekera okufundikira lw'osobola okubeera nga otuwamu akapera waliwo nyimba nyingi ne waliwo wayita atamuzadde luyimba olwo lulungi oluyimba olwo lulungi naye mu nyimba za muzeeyi oluyimba olwo lwali lulungi ndina mukwano gwange mukulu wange Makumbi Ramadhani era yakugamba lunye oluyimba lwamuwayo olusinga okumunyumira lwe luyimba atamuzadde oba oliawo Kayanda ye ya trendinga olwa bino ebyalimu naye oluyimba atamuzadde nsuubira asuubira okuzaala eyazadde naawe atali mugumba naawe omugumba oluyimba olwo lukwatako lutambula lutya nzuno omuyimbi wammwe awulira nze mwena mube ku mwanjo era mbatuukiridde situmye nina obubaka bwammwe ate nga bwanuma dda kati mbatuukiridde nzimba abakyala bokka abeeyisa obukyamu mu ddya n'omulaba mulungi yenna ng'empisa pulasitiiki bw'asekamu ati n'olaba ekkula wanyiiga ate n'olaba engo bw'ayogera piyano yennyini bw'aboggola nti raddu yeegwa bangi nnyo abasangwa mu nsi ab'engeri eyo mwana bwatwe obwakazi 10 bweddu osangako 5 bokka abasigadde ng'emyoyo gyabwe gibalinga engo bwera bwembwa ku baana be batazaala wabeera musanze mu ddya n'asojjoyo n'olaba ensi mukkalire embakoko n'enkoba sofa kati gwe muntu wange ali just eyo intro yaki ya luyimba olwo naye fumiitiriza oluyimba olwo ng'obadde mu kikaali anti ffe twazirabiranga mu bikaali omusajja akuteeseteese bulungi kati gwe nakyala eyeeyisanga engo ku baana b'abanno bakuteeseteese bulungi otudde na ku mwanjo bakugambye kalira nsije nkukonkone ki enkoba osobola okwongerayo olulayini egamba nti alina time yatuuka gundi layini yatuuka n'agamba omwami eyalina omukyala ng'ate akola Lwanda eyagamba mukyala Rosemary yagamba abakazi abalungi lumbe mwazanna mwaso baalutuusa kuba Loozi yalungiwaho ng'omutima omwattu gwangu Loozi olwamukwana ne Loozi yagonda mangu omukwano ogubeefuza emmeeme amusaye babonga bonna munnaffe teyategeera taleese musambwa mu nju naye Loozi bwe yajja mu ddya yasangamu omwana nga muto omwana yali mulenzi ng'asoma mu piwano awo layini embuzeemu anyway lwero oluyimba lwa Salongo Godfrey Muwaya Kayanda omwami oyo tugambye nti yafanga 22 omwezi ogwokusatu 1997 emyaka gyegyo 29
obudde obwo wali luddawo olina emyaka emeka gwe walina emyaka emeka obudde obwo kati yoyo Godfrey Muwaya ono ye mutabanyiwe kyensaba nti twandikwatizza ku baana bano oluyimba ng'olwo ze siwagira mwana ono kuddayo mu studio akwate luyimba olumbu aluddemu mu maloboozi nedda ekyo kigenda kwavuwaza nejo woobeera n'olugendo ng'olina gy'olaga togenda kutuuka kubanga sente z'ogenda okukwata emitwalo 4 oba 5 okwate audio lwaki toyongerezaako emitwalo 2 okwate video olekewo ekifaananyi kya muzeeyi wo ng'abantu balaba ekifaananyi kya muzeeyi bawulira eddoboozi lya muzeeyi wadde bajja kubeera nga bakola ki teryakuvunaana kubeera ng'okola ki kubanga ojja kubeera ng'ogasse ku ki ku industry era nalina eba muzeeyi kase bagamba fe omuntu akwata vidiyo n'agenda n'agira n'akwata vidiyo y'oluyimba tetumulinaako buzibu zino ennyimba twazigula tolaba nti HK Studios HK Hassan Kasule nti yalulinako obwannannyini wadde yafa naye yafa 97 nno kubanga Kasozi afa gwa kutaano ono yafa bagwa 7 olunaku lwe baayapya Gondi kitegeeza mu mwaka gumu basudde Kasozi Muwaya bazikidde anti abafa mu 97 abo bemanye ndowooza Nakayiza Sebadduka ne Bisegerwa oyo mugaga wa Happy Land waliwo Namujuzi Goreti Sono Namujuzi Goreti bamuziika eyo Kalungu abo bonna mwaka 1997 n'abalala bangi era ndowooza okubeera nga ntuula nkola omwaka 97 kutya wegwatigomya ekisaayi kyaffe kino ekya Kadongo Kamu so nga bagamba nti omuntu okukwata vidiyo tekirina buzibu kati alina oluyimba luno muyige emikwano mube bateefu ne luno twenenye lwanyumira nnyo gakunyumira nnyo anyway nalina ekibuuzo kino era kyabuuzibwa Suna mubeera balangira bampologoma mubeera bampologoma okay ndina Suna munno yambuuza naina linnya eryo litumwa ebika bisatu abalangira ab'emmamba n'ab'empologoma okay ab'emmamba batumira ddala Suna okay kati yono mulangira Suna Sulaimani abeera awo bwayise yabuuza Godfrey Muwaya yali waggwanga ki mwe waggwanga anti agira engeri gyagira oluyimba lwa Kayanda amanyi kubanga agamba teyali Muganda wadde yali Muganda anti waliwo enjogera ennaku zino egamba nti Abaganda manya nti bangi kati we batuuka wano ne bakola ki ne bafuuka Abaganda ne mufuuka Baganda kati abuuza ye ensibuko oba lineage ye yali Munyarwanda Mulundi Munyarwanda nebojja obuzeyo line gundi yonna bagenda kugamba naye fe community fe gye tubeera tunoza collection y'amawanga gonna wali Abatanzania Abarundi bayitirivu Abanyarwanda kugamba mu kitundu kyaffe oyinza okubala amaka g'Omuganda ogamba wali nere nnyo olwerobozamu bweroboza n'abasinga bannamawanga ebajjudde so osobola okuba nga oyogera ennimi nnyingi ez'enjawulo Baluulu naye nga sijogwa kati ze manyi bwogenda mu kitundu osobola okuyiga nze manyi Olusoga Lusoga lwawa Olwoidinda 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 anti kati Busoga erimu Olusoga lwa mirundi kiringa 3 tulina Olusoga oluva eBulamoji Bulamoji ewazibondo oli omugenzi Kyabazinga Henry Wakumoji olwo Lulamoji kati nebeerayo Olusoga olukono lwe luva ebukono Namutumba ewa Pasisi Namuganza awo wenva era ffe itonko mpulira itonko kirina Mutumba kati Busembatya kati omusoga Omulamoji n'omukono bawuliziganya bulungi 100% era bano Abalamoji be bavaamu eggwanga ly'Abagwere eggwanga ly'Abagwere lyatondebwawo Abalamoji n'Abateeso nti Abateeso baavanga kuli ne bajja ne bakima eno abawala naye abawala batuuka eri nga tebakola ki
baagaana okubeera nga boogera oluteeso basigala bakolaki boogera lulamogi kati babbaabwe ne bayiga olulimi luno kati mu kwagala okubeera nga bayiga ne batondawo olulimi olumenyefu nga terutuuka lusoga terutuuka luli olweri era nga olaba nti broken lusoga lwe luganda oluki oluganda olumenyefu lukola olusoga kati nabo we batyo wetutye twajja ne tutondeka tulinamu abasiki abo bava awo Namutumba bava Namutumba mu tawuni abo basiki then we batyo kati tulina ebitwawula ng'osobola okuwulira nga wowulira taata ne taata maama ne maama kati tinaffe eri osobola okuwulira oli ng'agamba nende ekinu oli nti nende ekiwuulu naye nga kyonna ategeezezza ekintu ekyo so wetutyo okay anyway bwana Ssuuna nsaba tusiibule ate tuddeko ne ku mirimu emirala okay abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwogera mwami muzungu mwebale kutugoberera mwebalire ddala mwami muzungu naye webale nimugwa okula gwa amaanyi Uganda mwebalire ddala baba nemuli wanasobola okujja wano naye noonya nnyimba za muzeeyi nga mayo luyimba olwo olwa Mukaabya olwakayanda kati naye mpitayita ku Facebook okwo kwe kukubira nensaako ennamba y'essimu nekubira nezija nenzifuna kibula kati nsobola ogegenyamuko naye singa abantu abasinga tebeewaayo kola mulimu ogwo ennyimba ezo zandizikiridde anti kati tulaba bangi era nalabye abakuba kudde copyright eze mubadde mutuseera ennyimba katulabe we mugenda okulya muntu ajja sasula business muntu wa business tugeze kati kamenti business omulimu gwa banakiwa mulimu ne business era ojja sasula ojja olubadde olw'ebitaano olube lwa 10 anti era ebiseera ebisinga nabasomesaako ojuzi copyright nga yabadde byoya byanswa nembalaga obwangu n'obuzibu obukirimu olaba ebintu ebyo nga woobitunuulira olowooza waliwo teepu mmeka mpitirivu kale ziri mu 10 wakati wala zino eziri wano ziringa 2 ziringa 10 plus kati njagala okulaga nti wano ndinawo teepu ngenda mu teepu 8 bala balina essa ziringa 10 wale zino wale ziri mpitirivu kati nazaawulamu olaba zino ziri awo wansi awo oyo gospel nagatta ez'emisambwa n'engatta ez'abakatoliki abalokole abasiraamu abakristo oyo gospel lyo libeera za ddiini kati wano awo waliwo kadongo kamu kati awo waliwo ndowooza olaba ba Titan Talk abo bavubuka ba Jose Chameleone baani be bali awo kati ziri oyo kadongo kamu n'endala nga zakujjako kati awo woolaba awo zite zigenda ku soft copy tezinaba kati awo oyo band music wanasooka kati oli gwolaba gali amasa waggulu ne wansi oyo kadongo kamu n'oli eri oyo kadongo kamu so nengenda nga nzikolamu ki emitendera zikwanguyira n'okunoonya kinyanguyira okunoonya nti kyenoonya kiri wano nti kigwano kubanga nayagala nga mu budde obujja njagala nkola ekintu ng'omuntu waabazze nga tugenda mu zi library ez'ebitabo basobola okugamba nti author gundi kati nange nti woba oyagala basudde eyo layini yonna yabasudde eno ya Paulo Kafeero ono ya layini ye yiino nga kikubeerera kyangu okubeera ng'okola ki ng'obizuula ndina n'ekintu kye nalabye ku TikTok abantu nga bagamba full figure weebale kujjayo mazima twanditegedde tutya nti okufa kwa Kafeero kwava ku oluyimba olwo yayimba ebisigala by'abafu lwakuba ffe baanakadongo kamu tetuwa bintu byaffe budde eyo story nagikola mu 2019 mu lutambi lwe nakola The Life of Prince Job Paul Kafeero documentary nagikola nenteekamu oluyimba olwo ebisigala by'abafu nenkola detail byava kuki ani mwennyini nze mu programu eyo mwennyini
namwogera n'okumwogera eyavaako embeera eyo yapanga ebyo byonna n'entabwe kwe bava okubeera nga batabuka okutuukawo amujwetekeko ebyo naye ffe eno twagala nnyo Kadongo Kamu ow'olusuutirizo. Ndina akakiripu ke natemye nenteeka ku Facebook mwami Mathias Mulumba Walukaga ng'agamba kibeera kiffe okugeraageranya Paulo Kafeero ku muyimbi yenna nakataddeyo neŋŋamba kibeera kiffe okugeraageranya Paulo Kafeero ku muyimbi yenna. Ebigambo bino bya musime wa Kabaka Mathias Mawule nenteekako bwenti. Omukulu avuddeyo n'agamba naye kirabika olina mpalana kubasudde bwe boogera kubasudde nga tolinawo okola ki. Ebintu ebisinga abantu babitapula bulala buli muntu alina engeri gy'ayigamu. Emubuuziza anti okusoma kye kizibu kyaffe nti bangi basoma. Kati oyagala okweka omuddugavu ekintu oteeka mu bwangu naye nga layini eri awo waggulu nze nayagadde ndowooza. Salaba vidiyo tasomaako ki oba ki. Omuddugavu ino ngono mukweka ekintu kiteeke mu buwandiike. Tayagala kusoma details wansi kumalayo zonna kitegeere bulungi. Achikomyawo bitono nnyo obudde buno omuntu byasobola kati nebya mukodomi wange Gasuza ebiriwo ebitambula enjo sekandi ebitambula ne mu documentary ya 2019 nabibalaga nti ennyimba Kafeero ze yayimba nga sisize nga bazimuwandiikidde empandiikire era nendaga ne munne nti n'oli alina zaalinayo naye nga zaali za Kafeero n'agira kati biringa otuuka nti muzungu saati eno tennyumidde gwekola ki genda ojambale. Ninako ne post gye nayo bani yagitaddeyo nti sekandi alina Kafeero ze yawandiika ne Kafeero alina mweza sekandi. Kati enkolagana ebabeeza ababiri okubeera nga muli wamu ebeera ki nti kubeera kukolagana kuyambagana. Eri ebeera efuuse nga kampani nti tukole ki tutambule wano buli omu n'ategeerera munne nti naye omanyi wano tukole bwe tuti wano tukole bwe tuti. Buli muntu ayiwaako nekyasinga munne. Buli omu abeera nekyasinga. Ono obusukkulumu bw'ono ayambako ono nono kyasinga ku ono naye n'amuyambako. Kati kyekintu kinali nkola ki kinali ngezaako okugira naye ffe internet buli omu ekintu akiraba bubwe naye neebaza abatono. Waliwo abazze ne baneebuuzaako omwami muzungu kino kiri kitya okiraba otya biki nze sikyali mu gundi mu santi kunoonya views oba kunoonya likes buli wamu ndowooza enjo sekandi yabadde atrendinga enjo sekandi Paulo Kafeero then ndena nessa eddala linagamba abantu nti nze siri musa lyakusala nnyimba kubateerayo nze ndi musa lyakusomesa era y'ensonga lwaki waliwo oluyimba lwe bateeka ku TikTok nga lwa Kadongo Kamu nga sirulina kisoboka naye nekakasa bwe abaziteekayo era ateekayo ako kakoze eki kalabyeko naye tulubirina naye n'ogamba ndina okubeera nga nywerera wano kale bwana Suuna godda ekalangaalo kalangaalo eriyo byakulya kyebisinga ly'ettaka tukuvu buli kimu tukirina mwanya ebala toke gyeriri ebibala walungi ttaka ggimu akujja ndoosa nange ensenge eyo ozaale sibukulira oli mutuufu kalangalo walungi wayitirivu kale kubanga ndooza we ndijja ndituukako newa mukwano gwange omuyovu Moses Wamala twayogerako naye namukyazaako negundi waali waali last year yajja nankyalirako kale bantu bange bwentyo bwendabise olunaku olwaleero naye ngenda kusaba nti wetubanga tulina kyetukosezza oli waddembe okutusonyiwa then wewabanga waliwo ekyetaagisa okulungamya era ntuukirira tukole ki tukirungamye wetubanga tulina etukoze awalungi okusiimako laga okusiimako feno ewaffe mu Kadongo Kamu tusiimisa weebale kale mubeere bulungi mweraba.
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.